olwaleero ennaku z'omwezi 27 olunaku mulindwa lwe tulize nga tulinda ebbanga lyonna okusuula akalulu ku bwameeya bw'ekibuga Mukolo. Olwaleero mmaze okusuula akalulu kange nga ntandise okuteeka ekikwere ekisooka okulaba nga ngenda okulaba nga ntuula mu ofiisi y'obwameeya bw'ekibuga Mukono okulaba nga mpeereza bannamukono municipality kusingira ddala abantu beerweza gye ngenda okuba nga nsibuka nga nva wenyimiridde olwaleero. Kyalo Lweza kyalo kya njawulo kubanga kikigenda osooka okuvaako mmeeya mu kibuga Mukono. Ndi wano nga ndi mugumu ng'agenda okutuukira akawungeezi ng'amawulire gonna gamaze okulangirira kubanga gye mpise abantu bagenda balonze bulungi kwawukanako n'emirundi emirala. Abantu bakakkamu kulonda kutambula bulungi. Twebaza Electoral Commission asobodde okweta machine ojja kubanga twekwasa bitono kubanga lwaliwo omuntu asobola okulonda omulundi gumu n'addayo awakaawe n'alinda ng'ekitaliwo omulundi guli abantu abasobola okulonda emirundi n'emirundi. So bakadde bange mbakubiriza mwenna bakyali eyo abatannaba kutuuka mujje mulonde babe nga tugatta ku ggwanga lyaffe okuba nga tuyaka ettaffaali nga tuleeta abakulembeze betwagala. Era ngenda kusookera ku buyonjo. Obuyonjo bw'ekibuga Mukono bwe ngenda osobola okuteekako essira. Njagala ndabe ku kibuga ekikkakkamu ng'ebibuga ebitambulako bye tulabyeko bagendako mu Nairobi mu Kigali olaba ebibuga nga bya njawulo naye ekibuga kino kiriraanye Kampala twagala naffe tuteekewo essuula empya. Kikwasa ennaku buli bw'obeera ku maleediyo ne bakugamba mbu ekibuga ekiyonjo e Fort Portal naye nga Fort Portal kibuga kiri wala n'owulya Mbale nga kibuga kiri wala. So kati kino ekibuga ekisemberedde Kampala twagala tukifuule nga kya njawulo. Kye ngenda osookerako ddala tuteekako essira obuyonjo n'ebyobulamu. Lwaki bikoze bino? Badesika kutenga meya akayana. Bukyanga balonda emirundi 3. Leero twabalabukidde. Abakagulu nnyo. Ekifaananyi kyekyo. N'ekifaananyi kyekyo akuma. Mukono bawe Mikidadi omwana Nzara Lweza twagala mukulembeza ava Lweza kyekyo wali wonna awo yagala njogere kyekirala Abeereza bagala kwekolako mikolo. Naye anonda wawakani Mikidadi wano neneronda wano nenenda Fibi segera muganda wange ombise wa rais nnyo atamanyi kyakola naye waka tebiriiko nga luli muyingire wano mukaguwa 10 tukolonda ng'oddayo kati ne beekubagiza ate nga bino bye tulonda ebya wansi bye bisinga okutuyamba okusinga ebi n'ebya waggulu bituyamba naye ng'ebya wansi bye bisinga okutuyamba naye abantu bagwa
balinga kye balonda kye batayagala naye ng'ate balina okukyagala kuba tulina okulonda abantu ba wansi. Tumusuubira okutuyambako ku bantu okubeera nga bakuŋŋaanya kasasi. Singa bateekawo ebifo abantu we banaateekanga kasasiro emmotoka ne zimuggyawo. Containers ne babiteeka mu kitundu abantu ne baba nga bateeka muki nga bateeka kasasiro waabwe mu containers ate nabo ne batamulinda kujjula nnyo kuba bwe kijjula nga abantu batandika okuteeka ebweru wa container neeteera ekifo kijjaggamu kibeera olwaleero ennaku z'omwezi 27 olunaku mulindwa lwe tuze nga tulinda ebbanga lyonna okusuula akalulu ku bwameeya bw'ekibuga Mukolo. Olwaleero mmaze okusuula akalulu kange nga ntandise okuteeka ekikwere ekisooka okulaba nga ngenda okulaba nga ntuula mu ofiisi y'obwameeya bw'ekibuga Mukono okulaba nga mpeereza bannamukono municipality kusingira ddala abantu beerweza gye ngenda okuba nga nsibuka nga nva wenyimiridde olwaleero. Kyalo Lweza kyalo kya njawulo kubanga kikigenda osooka okuvaako mmeeya mu kibuga Mukono. Ndi wano nga ndi mugumu ng'agenda okututira akawungeezi ng'amawulire gonna gamaze okulangirira kubanga gye mpise abantu bagenda balonze bulungi kwawukanako n'emirundi emirala. Abantu bakkakkamu kulonda kutambula bulungi. Twebaza Electoral Commission asobodde okweta machine kubanga twekwasa bitono kubanga lwaliwo omuntu asobola okulonda omulundi gumu n'addayo awakaawe n'alinda ng'ekitaliwo omulundi guli abantu abasobola okulonda emirundi n'emirundi. So bakadde bange mbakubiriza mwenna bakyali eyo abatannaba kutuuka mujje mulonde kabe nga tugatta ku ggwanga lyaffe okuba nga tuyaka ettaffaali nga tuleeta abakulembeze betwagala. Era ngenda kusookera ku buyonjo. Obuyonjo bw'ekibuga Mukono bwe ngenda osobola okuteekako essira. Njagala ndabe ku kibuga ekikkakkamu ng'ebibuga ebitambulako bye tulabyeko bagendako mu Nairobi mu Kigali olaba ebibuga nga bya njawulo naye ekibuga kino kiriraanye Kampala twagala naffe tuteekewo essuula empya. Kikwasa ennaku buli bw'obeera ku maleediyo ne bakugamba mbu ekibuga ekiyonjo e Fort Portal naye nga Fort Portal kibuga kiri wala n'owulya Mbale nga kibuga kiri wala. So kati kino ekibuga ekisemberedde Kampala twagala tukifuule nga kya njawulo. Kye ngenda osookerako ddala tuteekako essira obuyonjo n'ebyobulamu. Lwaki bikoze bino? Mbadde sikakutte nga meeya akaayana. Bukyanga balonda emirundi 3 era twabalabukidde. Abakagulu nnyo. Mwali meeya mwali kyekifaananyi kyekyo. N'ekifaananyi kyekyo akuma Mukono bawe mikidaadi omwana Nzara Lweza twagala mukulembeza ava Lweza kyekyo wali wonna awo oyagala njogere kyekirala Abeereza bagala kwekolako mikolo. Mukolo ave wano
Meya nonda wawaka nini kidati. Wano nene ronda. Wano nene nda Phoebe. Segera. Bali. Muganda wange. Obise wala isi nyo. Aramachi akola. Nakali kanda osulu kino. Zizo kusula akaluka ngerweza. Wano wenenda polling station eno. Mpozi funemu okwemulugunya kuli kumu. Aka president tetwakozesa buno bu machine buno ba metric machines. Ene akali mu neka gundi akaba district chairpersons nikata atinda abafite kozesa bumu bwo masibwe siga. So ekyo kimpisiza bubi nnyo. Naye anoze mudembe abantu bajja okuba you know it's always good people exercise their rights. Yatusaba nti betulonze abantu babalangirira kuba ina kuzantu wale complaining ati abantu bagala kulonda bagamba tulonda balangira bati. But it's very good and I'm happy. Nsubiranga mpangu litwala mukono mu maaso. Kuba tukoze badi kansala nzeyo buzi. Tukoleda abantu batujja kwengokola mukono gende mu maaso. Sajja maina somera kitu. Ladies and gentlemen, my name is Bazanya Rogers, Tefi Salongo, the municipality, councillor of this place. I've come here today to exercise my right of voting, to vote my leaders, to vote my next mayor, to vote my next woman councillor, Nomila Wadi Anthony, 12 villages, and I myself. So I'm very happy I've done that. But I had one compliment that we've used these biometric machines. Last time during presidential elections and chairperson elections, we need to use these machines. Me, I fear them because I know they work. But the exercise has been okay. Thanks so much. God bless you. At least tugamba nti beeyongeddeko okugerekeranya n'abalonzi abalonda mu tetono bwawedde obwa district kuba gunda okwawedde kwa district ndowooza polling station ngene yafunafuna abalonzi nga 68 ate nga n'abalonzi 598 kwenye polling station n'olwaleero luno ssaawa zino zikyali so far nakalonzaako abalonzi balinga 58 ekiwa essuubi nti obunaazibira at least enamba ejja bayeyongeddeko kiseera akadula kawedde ayo spelling wo ku nsonga y'obuuma leero mutendera guno ogwa mayor municipality level leero tususukusa obuuma bwafuna bu PVVK wano ku polling station yaffe akuma kano leero kakola bulungi nnyo register kakisomye bulungi operator nekamusoma bulungi presiding officer nekasoma bulungi ne ba witness nekabayingiza bulungi era buli mulonzi kamufire fayinse bulungi tetunafuna buzibu bonna nakuma kano lwaleero polling station yange.
tulagako. ekyo kikyamu. Nze Kabanda Robert, ndi Ssenkulu wa National Unity Platform mu Mukono oba giyite Greater Mukono. Mwezidde wano nga nze omukwanaganya w'emirimu gy'abammeeya bonna abali mu Buganda era abakiikirira mu lukiiko olukulu olutaba ebibuga bya Uganda, Urban Authorities Association of Uganda. Ndi ambassador w'ebibuga bya Uganda byonna mu East African Community. Mu kkowe eryo era nze flag bearer owa National Unity Platform wa candidate wa mayorship Mukono municipality. Twagenda okusaba obuwagizi era tuvuddeyo ekiseera kino okujja okulonda wamu n'obuwagizi bwa bannamukono municipality nga tukkiriza nti Mukama Katonda ali naffe era nga bannamukono badde bakyogera lwatu tibaagala tubaweereze. Badde nkolanga division mayor wa Mukono Central Division era tuweereza ekibuga kino wakati mu Bugubi. Bannamukono ne basaba twongereko ate eddaala tugende ku ddaala lya munisipaali. Tutandise campaigns tubaddemu okusomoozebwa kungi mu ggwanga lyonna ne mu Mukono okutwaliza awamu. Nenjaga kwebaza Mukama Katonda nti asobozesezza okuzimalako wakati mu kusoomoozebwa ate n'okukuuma obukkakkamu. Tibadde byangu, tuyise mu teargas, mubaddemu embeera y'okugulagulana n'abakwasi b'amateeka, abakuumaddembe, kubanga ebiseera ebimu baganya okukuuma eddembe. Naye ate mu ngeri y'emu era obukulembeze bw'Emukono wano ate bwo obufubye okulaba nga tubeera ne peaceful campaigns. Mbeera ejja okutukubanga bannamukono okujjako pulezidenti waffe we yali nga azze wano. Njagala kwebaza kiba tekibeerangawo mu byafaayo bya Mukono okufuna campaigns ez'eddembe era twagala kigende mu maaso nti ne pulezidenti nga Kyagulanyi nga azze okunoonya obukulembeze bw'obuwagizi era muleme kubeera mu teargas. Naye njagala kusaba abakuumaddembe naddala abaana abakwatiddwa n'abantu abakulu abali mu makomera nga byekuusa ku kulonda, tusabe nti bateebwe unconditionally kubanga abasinga badde balwanirira rights zaabwe okuba nti baagala balonda abantu be baagala n'eddembe lyabwe ery'obwebange, freedom of association. Tusaba nti gavumenti eriko eno ete abantu abakwatiddwa mu mbeera ey'okunoonya obululu oba okunoonya obukulembeze. Katusabe Mukama Katonda akkirize okusaba kwaffe kutuukirire. Nenjala n'okwebaza mu lukaano luno ffenna tulinda ebinaavaamu. Tulabye abamu nga beetawula nnyo ne zidrooni mu mbeera y'okutiisatiisa naku ng'olwaliro olw'okulonda amagye mugalaba obwedda geetawula. Naye era twagala kwebaza nti this time round nti DPC ne ttiimu ye egezezzaako okukipinga calm up to now. Katusabe nti ne ku Tally Center gye tugenda okulonda tumaze okubala obululu bibeere bya ddembe. Njagala kuwoola bannamukono twongere okukuuma eddembe kubanga kino ekibuga kyaffe. Ate era nkubiriza ne baganda bange bwe tubadde mu lwokaano nabo bakubirize abantu baabwe waleme kulabikawo mbeera ya kulwanagana, kubagana, kusikagana bitogi, tubeere ekyokulabirako ekirungi.